Wodi ene guddwa wala diswe wakiso Justin Mbabazinga imazeewo ensimbi obukadde 3 obwa Uganda ezaweereddwayo gavumenti ya wakati ng'emu ku ngeri y'okutumbula ebyobulamu malwaliro. Mbabazi asabye abasawo okukola obutaweera obutaswaza gavumenti. Ebizimbe bye tuguddewo olwaleero babikozese bulungi okulaba nti batuusa obuweereza eri abakyala baffe n'abantu baffe aba bulijjo. Era mu kyo twagala kwebaza nnyo nti we twogerera tukomishoninze emmotoka ya double cabin okuva mu gavumenti. President zino emmotoka juzi yazikomishoninga okulaba nti zijja kati neyo olwaleero ya Nansana Municipality okulaba nti yegenda okwasaganya embeera ya COVID-19 mu Nansana Municipality. Akulira ebyobulamu munisipaali y'e Nansana Isaac Bugembe alaze okusomoozebwa kw'abasango omuli abalwadde abangi abagenda mu ddwaliro ly'e Namulonge okufuna obujjanjabi. Amalwaliro gano galaba wakati w'abalwadde 1,000 n'1,500 buli mwezi. So ennamba eyo nnene. So bw'oga commissioningira ebizimbe bino kiba kiyongera ku bantu baffe abanajjamu n'okuba nti kyongera obujjanjabi okutuuka eri abantu baffe abawansi. RDC nga tannagenda Namulonge okuggulawo eddwaliro asookedde ku ddwaliro lya Nassoro Wamala okulisumuusa okulijja ku mutendera gwa Health Center 2 okuliza ku Health Center 3. Mariam Birungi alikulira ayogedde okusomoozebwa ku babadde basanga omuli obutabeera na kifo awakebererwa omusaayi n'omuwendo gw'abasawo mutono. Nga bwe mukoze amangi okulaba nti ekizimbe kino kizimbibwa, ebitanda bigulibwa, bwe mutyo era bwe tubasaba mwongeremu amaanyi era n'abasawo baleetebwe mu ddwaliro. RDC Kasanga yasinindidde alagidde bikikwatako okulaba nga bongera ku bungi bw'abasawo obutasukka mu bbanga lya ssabbiiti 2. Ngenda kubawa bwekiti singa banaabanga abasawo awo tebaliwa chairman ofiisa yanenzikule kuba ekizimbe kino tetuwaayo kya banyaffe kuzaaliramu kijja kuba kya bulyaza amaanyi nnyo singa bukya ku makyanga omusawo yataliiwo ng'ekizimbe weekiri. Abantu basimye gavumenti olw'okubalowoozaako kyokka ne bagisaba n'okulowooza ku bizibu ebiruma abasawo n'okwongera ku bifo awagemebwa ekirwadde kya COVID-19. President asembyeyo okwogera ng'agamba abantu okugema kwonna kudde ku Health Center 3 n'agamba ba Giso balinako obuyinza basasula kati tuzze ku Health Center 3 twetaaga okugema COVID wano. Josephine Longse yakusakidde Grey no.